Serevu tukomyewo oli ku 98 katonyeza 7 era ng'oli mu programu ya Fene Nganzi muwanguzi ye tawanika. Njagala kugamba ntya mukwano gwange gwali eyo ng'olina obusibe bwakuzingirako eyo tosobola nakubutottola wadde ne maama tosobola mugamba waliwo ebintu ebikusiba musumba muweereza wa Mukama nga tolina ngeri gy'obitottolamu nga n'ekiki ekisigadde Katonda gw'olina okukiwa ddala byakola tewali abikola ki teri abisobola ye Katonda ow'amaanyi. Abamu basala busazi musango kyova olaba akaseera kana aka deliverance bajja mu deliverance oyiga n'okusonyiwa n'omanya musumba tomatera okugamba abakyala nti sonyiwa mwami wo kubanga omwami wo yalwala endwadde wangi ebandwadde nga waali yeetaaga kusaasirwa buki nga yeetaaga kusaasirwa busaasirwa na Katonda kumusisinkana kati olabira ddala ng'eyo yali ndwadde nate nekirala nze kimanyi musumba nti newankubadde nali ndokose naye singa sajja mu kifo kino saali sumuluddwa ekyo nkimanyi bulungi oba osanga nga yafuuka omunene bishop oli mu great evangelist nga bwe tulabye oli omusajja Yosuwa nga munene naye nga musibe ng'aliko obusibe so saali sumuluddwa naye yeebazibwa Mukama eyatuteerawo ekifo kino ekifo omuntu bw'akiwulira ng'oyogera tasobola kukimanya naye amala kujjawo n'alaba nga Mukama amutandiseeko n'asobola okumanya ekiri mu kifo kino n'amanya ekyama awulidde so neebaza Katonda eyanyamba okujja mu kifo kino. Kama akoze bulungi akoze bulungi musumba awulidde onaagambye atya tugenda kubanga tugenda mu masimu essaawa yaffe esembayo bingi no Mukama byaba asumuludde naye bwe tujja ku muwanguzi tubaako we tukwata naye nga olwaleero limuweereza wa Mukama tumalireeyo munange kati kyowulira ekyaki oli muweereza wa Katonda ekyemanyi kiri kimu nti waliwo omuntu kyatasobola kusumulwamu okujjako nga akibikkuliddwa ate n'ayigirizibwa engeri gy'asobola okukikola ki okukivaamu naye neebaza Katonda nti bw'ojja mu kifo kino bakusomesa n'otandika okwezuula kubanga ye Omwoyo Omutukuvu abeerawo nga bwe twamulabyeko nti Isaaya 61 wakitusomeddeko Omwoyo wa Mukama ali kunze Mukama anfuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi. Buli lwojja mu kifo kino n'okkakkana n'owuliriza n'owandiika kyova olaba Ddadi atugamba nti funa ekitabo n'ekkalaamu ekyo kiba kikulu nnyo n'owandiika kati n'oddayo n'olya biri bye baakuwadde n'obeera ng'obisabiramu so g'emaanyi ga Mukama gakwegattako n'osobola okusumulwa. Ekirala waliwo atasobola kufuuka ky'olina okufuuka ng'ate okyali musibe tekisoboka. Ekirala ensi ey'omwoyo bangi ng'ekimuliko takimanyi nga ne bw'asaba tabikkulirwa nga kyaggala ensi ye ey'omwoyo okuggyako nga kimaze kumuvaako nga bwe waŋŋambye nti wawulira otya n'owulira obulamu obulala n'otandika okulaba by'obadde tolaba n'obuweereza ne butandika okugenda mu maaso awulidde sikasita omala okusumululwa kintu kinene kigazi nnyo tolina bw'okyogera ne kiggwayo awulidde naye nga teze packages ze zimu ku packages Mukama waffe Yesu Kristo oba mu bulokozi ze tulina naye nga oyinza okwesanga abantu abamu tannaba kufuna ku package eyo mazima nga bw'ogamba tulina package eya prosperity eya preservation okubikkibwako deliverance ne eternity kitukakatako okubifuna byonna nebitubibeeramu kangende masimu bwabeera walina kyabuuza ajja kikubuuza. Enamba eri 075 9 9 9 9 8 7
ne ku 039 321 78885 okwo kuba oyita bw'obanga oyina ky'oyagala okubuuza omuwanguzi waffe mu ddakiika zino. Hello. Hello, mukwano jjawo radio. Kama ibaze Pastor Jeje. Amina, jjawo radio mukwano. Kama ibaze omuwanguzi waffe. Amina munange. Bale mwe bale kuweereza. Mukama wa kisa. Amanyo n'ambaasi menanse na kumasoko bamutini kugenda mu giri. Obujulizi buno bwongedde okundaga amaanyi ga Katonda banange abalokole bangi tubadde mu lutalo olw'omubiri naye ate ndabye nga bategedde olutalo olw'omwoyo olutalo lyonna lusobola kulemerera kuwangula so banange nebaza Katonda yawanguze muwanguzi waffe oyo era nsaba Mukama munywereze mu buwanguzi paka okutuuka mu bwakabaka bwa Katonda Mukama bamperenyemu. Amina nawe gukuwa. Amina. Hello. 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 Wanji mukwano. Hello. Wanji sebo. Nze nkuwulira munange. Manyala mnye mpano gw'abandi njene mukono. Sebo. Nesimye okuyitamu. Amina. Kakati muwanguzi mbadde mbuuza omuwanguzi oyo. Oyo omukyala gwe yali awasizza nga jata amutadde mu bufumbo nga tanywezeza gamba nti mukyala we akyamulina yamuva. Oyo twatuuka era yatuuka n'alemererwa. Wawasa abakyala bameka mu mbeera eyo? Baali babiri kale. Ne balemererwa. Hello. Hello. Atajja Mukama waffe yeebazibwe nnyabo. Aweebwe ekitiibwa mukulu Kikombola. Mwebale tuweereza. Amina. Mwebale kutuneenyeza abawanguzi abo bannange. Waliyo Katonda. Ono oyogerako ne maama of all seasons Kikombola kyayo satamiza irugawanyama. Twebaza omwoyo omutukuvu omwambi oyo kuba andimuluza obupya. Essaawa zino amaka ge malungi nnyo anga mu maka mwanga temuli laavu bannange omukyala n'omutunula naye n'akutunuulira awo emiyembe bateri naye twebaza omwoyo omutukuvu twebaza Mutundu olw'ekifo ekyo ku luno oyo chifu asange ndateera ono paya ono ndowooza obubaka wabulabye Pastor Jeje ono yo ngenda gimwekwasira kubanga mumanyi era neebaza Mukama yamusumulula webale kyalira ssebo omulundi ogwokubiri Mukama akutuweera ennyo omukisa. Amina. Awagukuwese. Haleluya. Hello. Wanji taata. Kakati mbadde mbuuza oyo muwanguzi waffe. Hello. Wanji mubuuze. Mbadde nkulidde ne mukono mpitibwa Asimu Daniel. Yesebo. Ani akubuuza oyo muwanguzi waffe omukazi gwe yateeka mu bufumbo nga yakyamutaddeyo akyamulina. Waliwo yakibuuziza era nate naye ate waliwo abaatuuka ne balemererwa mu mbeera ng'eyo n'ekirala nali nga bwe nagambye nti baali bakweyambisa wadde abalinga abakyala bange abawaka naye baatuuka babiri bo balemererwa kyo nkimanyi bulungi naye ate banzaaliramu ku baana embeera ng'ezitoye bibagenda. Hello. Hello. Wanji munange. Amina. Kama feebaza omuwanguzi waffe. Amina nnyabo. Zibampusa Meloni wano ekireka. Naye waliwo ebintu ebimu bye ngenda mbuuza Mukama naye ngenda mutegeera nga ntakatandika owuyonole gye nali ngamba baganda bokka baana ebizibu Banyarwanda n'Abanyankole ebyo ebizibu nga tebabeera nabyo naye kati mungenze mpiikingamu nga nfuira abantu abamu nga bajja buuza ntegeera ne ngamba
abanyankolo babanyabana nabo baneebi ye mukama muwunzi mukama bawo mukama kyavudde abaleeta kafulirizo waliwo abadde balina ekibuuzo ekyo. Ono agambye atya? Agambye nti omukyalo ow'ekisiraani yamala ne yeezuula, wamubuulira enjiri. Ow'ekisiraani saafuna chance eyo mwatukwogerako naye. N'ekirala nali nkyali muto mu by'omwoyo. Saafaayo nnyo okumulondola kumubuulira. Saakifaako nnyo. Naye oba oliawo mukama naye yamwesinkanira eyo. Oba ali musisinkane. Musumba okuloota ono agambye atya? Agambye muwanguzi wagamba obusajja olw'ekibuuzo ekibadde wano nti muwanguzi abasajja abali bwe batyo beeyita b'amaanyi, kyotegeeza baba mu busibe mwe beewaanira. Buba busibe anti era olwedde nange nakyewaanirangamu nga bwe nagambye nga mmanyi ndi musajja. So buba busibe bw'amaanyi. Waliwo abanafu ate waliwo abali hadi nnyo ye n'alowooza nti busajja. Byonna buba busibe. Naye ate kyeneebaza Katonda nti bw'ojja mu kifo kino bakusomesa gw'otandika ne weezuula kiki ekiri ku bulamu obwo, ate n'omanya nekyo kikolera engeri gye kigenda okuvaawo. Ono agambye musumba okuloota ng'embwa zikulingiriza mu kadirisa. Yayina zimulingiriza ssebo mu kadirisa. Era byonna byebimu kubanga ebandagaano ziba baba bakuumi bamwetoolodde. Naye nga si kumulingiriza bulingiza kyokka, kibeera n'ebyenjawulo obusibe obuba ku bulamu bw'omuntu oyo. Awulidde. When I get passage what happened to his matoke business, did he continue with it or he has another type of business? Does he have any child with his wife? Are they legally married? Abuuza nti business ye y'amatooke owagiddamu olinayo omwana n'omukyalo ono gw'olina muli bafumbo bampeta. Tuli bafumbo naye business ey'amatooke yo nagivaamu naye nga ekyaginzijamu kuweereza Katonda kubanga Bayibuli etugamba nti bwe mulimanya amazima n'amazima gali bakyusa ne gabafuula ab'eddembe. So kiba kikulu nnyo okumanya Katonda kyagamba eri obulamu bwo. Business nagivaamu era mpeereza Katonda nga omukulu bw'agambye mboyo Chief Asha, neebaza Katonda bwe namala okuta kati Mukama ampadde obuweereza nze Chief Asha mu kifo kino. Ndaba ekisa kya Katonda kingi ekiriwo. Amina. Hallelujah. Hello. Wanji. Amina sebo. Amina munange. Hello. Tukulira. Kati nze kyambuza omuwanguzi waffe. Awo moyo gwo gwamutawaana nnyo. Abakazi baali kati baliwo teyafuna mwoyo gwa kwematiza. Ekyokwematiza soka nveeko kimuddemu. Okay. Ekyokwematiza kyo kyambaako naye kyambaako dda nga nkyali na mwana muto naye natuuka ninkireka nga nkyali muto nnyo myaka ndoozanga kutandikira mu 12 awo 15 ninkireka ninkiviirako ddala. Mukama yampa buwekisa ninkivaako nga wadde nali sinalokoka. Hello. 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 Wanji munange. Yes, yebaze musumba jeje. Awe bwekitiibwa. Omuwanguzi waffe Mukama yebaze. Amina nnyo. Amanya Dorine Kawente ngamba mukimu tugenda mu ggulu. Nebaza Katonda olw'omuwanguzi waffe. Kakati nze kyembadde mubuuza ebyo yagenda okusima dda
oyo mwami yali mulokole baba nga teyali mulokole yagenda okuvayo ng'alokose oba n'ekirala ayina abaana bammeka olwaleero kama bampeera omutuku. Omwami oli bambi yali mulokole. Yali mulokole oyo omwami gye nagenda okusima eddamu n'ekirala abaana nyina abaana 4. Amina. Hello. Hello. Wanji sebo. Musomba jeje. Wanji tata. Osibyo otya. Bulungi sebo. Mwanguzi waffe. Wanji sebo. Bintu binene kabintiisa. Naye Mukama abisobola. Weebale kuwangula. Tiba kya Mukama. Nkubidde ka mwenje. Nkaaga mu 2 ishongoro. Siri mulokole ndi mukristaayo ate maama. Bintu binene. Naye Mukama alina amaanyi talina kimulema. Mpulidde ntiddemu. Otiiridde bwereere ekkiriza Yesu. Musiibe bulungi. Nkale Mukama naawe akulinda watulabira ab'eka mwenyi. Naye mu gurupu z'abaami babamanyi babeerayo. Babeerayo ddala naye nga tamanyi kizibu wakiwonera. Hello. Hello. Wanje munnange. Amina nnyo. Mukama yeebale kukuwanguza. Owaayi Mukama yeebalire ddala. Ekigambo ekigamba nti Katonda akuba ebyo byonna ebitweyinoza. Kuba nange Katonda singa teyankubako ssente esambirokose. Era nagamba nga ababuulizi b'enjiri nti obwavu bwe bubagenza temulina byakukola naye Katonda yeebazibwe yakuba ebyo byonna ebyali bikweyinoza n'olokoka Mukama abawa omukisa musimba gyekinkwagala nnyo. Amina. Mukama aba. Amina maama. Amazima. Osanga munnange abasajja bandi ku byamajambiya. Amanyi agamba nti taliiwo omwami wange jangu tugende. Ne bakuttira omwo. Wanji mukwano. Allo. Yesu baze musumba jjejje. Ayewe ekitiibwa. N'omuwanguzi waffe. Amina sebo. Olwo sente weggayaza. Nebaza omuwanguzi waffe okunyumiriza ku mboozi entuufu ey'omuzimu ogw'obwenzi. Amazima omuzimu gw'obwenzi gububonyaabonya kituufu. Kubanga n'essaawa zino kyekiri mu ggwanga kati essaawa zino olwo bannaffe essaawa zino abatudde ku nkato. Naye ng'era ekibasumbuwa kimu muzimu gwa bwenzi. Nibamanyi abanyingi naye mutuufu omuwanguzi waffe weebale nnyo okuwangula kyoyo ekyo. Kama tumwebaza. Mu butuufu kibonyaabonya nnyo. era mu butuufu Katonda ebiseera ebisinga munange ekitubonyaabonya mwoyo ogwo mu Uganda wano ogw'obwenzi. Omuwanguzi waffe nze nga muti gwa ssente kanneebaze Katonda ate naawe ogumiikiriza kubanga oteeka okubanga bye wayitamu okuwangula ekyoyo ekyo bingi nnyo. N'ebimu ndowooza ng'otya n'okubyogera ku mpewo. Tetulina nnyo bye tutya kwogera bwe tuba twagala okusumulula abantu. Ennyabo. Naye ate ng'ogambye nti bizibu nnyo naye Katonda teri kimulema. Kituufu. Kale ssebo. Kale Mukama akuuma. Amiina. Haleluya. Ekitiibwa kyonna tukisitula ne kituddiza Katonda agamba siffe naye erinnya lyo liba likola litya. Omanyi kati oyinza okusanga omuntu nga mukulu chifu ng'oli mu kuzina amazina. Oli n'agamba oba kati abalokole oba baagwa ddalu. Naye ng'ojjukira Katonda kye yakuwonya. Wanji mukwano gwange. Amiina. Embwa zikuwunyako. Nti embwa. Okay, sooka oveeko maama. Tukikuddemu osobole okuyambibwa.
ebeerako tugenda kenako mbulango tukomewo n'ekibuuzo ekyo bweterevu oli ku 98 akatonyeza 7 era ng'oli mu programu ya Feeninganzi muwanguzi yetawanika. Njagala bagamba nti bw'oba ng'ozze Mutundwe funa ekyokulya kiwano ku Poko Planet Restaurant. Balina akanyama akasiike akookye ate babeera ne breakfast, lunch ne dinner ate emmere yonna ya boiro. Tosobola okufuna ekyokulya ekyo wonna wooli ku mulimu oba ewaka ate era ku namba z'essimu zengenda okubanga nkuwa okoleko odayo ate naawe alina emikolo eminene embaga kwanjula graduation naawe osabiddwa okuba nti bakolwako bulungi nnyo ate naawe emikolo emitono gamba nga bridal shower, birthday party, meetings ez'enjawulo naawe osobola okujja ate ne bakuwa akafo akayoyootevu ddala ne bakusavinga bulungi ddala ku Mutundwe Christian Fellowship. Oba bakubire ku namba z'essimu ku 0757253917 ojja kubanga obafunira ddala bulungi. Tukyagenda maaso n'ebibuuzo n'amasimu mu ddakiika zaffe nga 10 ze tulina. Taata waliwo wetubadde nga tugenze mu kuwummulako ekibuuzo ekyo ekikubuuziddwa. Naye yagambye nti asobola kusumululwa atya anti era embwezo okumuunyako akimanye nti eba ndagaano aba aliko endagaano ya sitaani oba oliawo bakimuteekako abantu bangi baba naaza ebyogero babasala emisale oba n'ebimu nga bigoberera okuva ewa nnyina oba n'ekitaawe naye mu byonna ekisinga obukulu nti okusumulwa mu ndagaano eyo kwenenya kyekisinga obukulu oba kyekisumuluzo ekyasinze okwenenya kasita ogenda mu maaso ga Katonda ne weenenya ogwa mu maaso ga Mukama n'okabira Katonda. Biba byakolebwa naye ebiseera ebisinga Bayibuli etugamba mu Bikolwa by'Abatume oba oyinza okunsomerako 17:3 Bikolwa by'Abatume so kyekisumuluzo ekisinga obukulu kyakwenenya. Agambye atya? Agambye nti ekisumuluzo ekyasinze kale kasita ogenda mu kwenenya n'okabirira Katonda 30 Ebikolwa by'Abatume kyekisumuluzo ekisinga mu maaso ga Katonda. Ate n'ekirala okwenenya newankubadde nga weenenya naye waliwo okubanga mu ggwe toyina maanyi gasobola kuwangula myoyo egyo egikuliko nga weetaaga amaanyi agava ku banno ekyoto kyo kisobola okukoleera osobola okuwangula emyoyo egyo kubanga Bayibuli etugamba Pawulo atugamba nti ekyenkomero mbenga n'amaanyi mu Mukama waffe kubanga tetumegana na musaayi na mbiri wabula n'emyoyo emibi luli luba lutalo naye waliwo okubanga omwoyo gwo munafu okitegedde nga tosobola myoyo egyo naye osobola okwambazibwa amaanyi 17:3 lugambye nti kale Katonda ebiro eby'obutamanya teyabitunuuliranga naye kaakano alagira abantu bonna abali wonna okwenenya. Ekyo kyekisinga obukulu nti ebintu byatukolwako naffe bingi twabyekolera ng'abantu naye byali biro bya butamanya naye katayagala nti bwe tumala okumanya tukomewo eri Mukama tugwe mu maaso ga Katonda twenenye. Mu kwenenya kulimu amaanyi mangi agakusumulwa ate bw'omala okwenenya weetaagako n'okusabirwako abasumba nga bwe nagambye nti nange nawe kiwaayo mu maaso g'abasumba ne bansabiranga Mukama n'asobola okunsumulula. Si ekyo kyokka naawe okwesabira Mukama asobola ddala okusumulula. Tewali Katonda kimulema ekiri ku bulamu bw'omuntu. Oli muyinza w'ebintu byonna. Hello. Amina nnyabo. Amina nnyabo. Tukuwulira maama. Amina nnyabo. Mukama yampanguza munnange. Ntumusiima mazima. Mbuuza omukazi ow'owabiri olina okubanza niwe yagumirawo nange ogwa kalemwa yagenda. Kalemwa yagenda. Bambe onka Mukama alina maanyi. Gono Mukama. Kale bambe ne oyabale kuteera.
kama akulinde. Ate nno ekizibu ekyo mu maka tebakyogera. Olaba muntu kuno bagenda naye nga bamubuuza ki ekikujja mu maka. Talina bwabikola atya. Talina bwabinnyonnyola. Naye nga ye ebintu abisibye. Wanje mukwano. Amina. Amina nnyo. Amina. Amina. Bw'aba Katonda yakusumulula n'abalala ajja basumulula. Wanje mukwano gwange. Hello. Hello. Yes, I am at Awe bw'ekitiibwa. Yes, I am at Amina. I want to thank God for that testimony. It's so encouraging. And I'm asking that the victor, if you don't yaka kubasajja, what does it? Msajja wanaenda 9 years, aleso munyumba, kienda kikola kiona, nesibakira musajja yonna. Now, yeye agamba tino yasula no Iran was only no blessing. But if the man comes back, never bakana ye. Kuna emizimu ya mwezi ovaneta. Ate n'obuuziza ekibuuzo ekirungi ennyo. Okiwulidde bulungi? Omwami we yagenda n'afuna omukyala nga wa bisiraani n'akomawo kati ye abuuza bwe beddamu ne beegatta n'omwami we ye tafuna bisiraani. Nanti era abifuna lwa nsonga. Omwami wa Bayibuli tuga nti omuntu anaaleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukyala we n'aba mubiri ogumu. Ekyamazima aba amuleeta kyovula ne wafunayo obulwadde buyinza okujja ne bumukwata. Naye mu byonna ye kyalina okukola bw'aba amaze okukitegeera agwe mu maaso ga Katonda ayenenye olw'omwami we. Tamusalira musango wabula ayimirirewo ku lulwe. Ate era n'ebisiraani birabika niyinza okwesanga obadde ozimba ennyumba n'ekomaawo. Omwami ssente ne zikola zitya ne zigenda. Abaana ku ssomero tebakyasoma. Obwenzi busomba buli kisiraani kyonna. Buli kisiraani kyonna ky'omanyi. Kyovula nti abamu family ze twavaamu bakugamba nti ekitambo bajjajja abo abakyala be babikola batya? Be babireeta. Kino bagundi be babireeta. Naye endwadde nga ezaava ku kwenda. Eti ebintu ebyo mukwano. Naawe kennyini kasita oba ng'omanyi nti ova mu polygamous family. Mukama akusuubira okuba ng'akola atya. Musumba Tomatero tugamba nti omukyala bw'otegeera nti omwana gw'ozadde omuzadde musajja abadde atawunkana tolinda na kulabako. Wabula tolinda kulabako bintu bifaanana bwe biti. Yingirirawo olutalo kasita omanya nti famire gyenzaddemu kyekyo. Yingira olutalo otandika okulwana. Wanje mukwano gwange alo. Wanje munnange. Bannaye Mukama mulungi. Omuwanguzi waffe Mukama mulungi. Mukama wa kisa. Mwebale kuwangula. Kama tumuddize ekitiibwa. Naye tubawulira Pastor Jeje. Nze nkuwulira munnange wanje. Amannya gange bampita Ise. Obidde wano kitaaki. Ye maama. Naye bannaye kyemutukolera. Oyo mutukuvu. Labanga nako. Oyo mutukuvu. Kubanga nze ngenze ngoberera enjiri yammwe mwenna pasita omwani ani naye bannange ebintu bikambwe. N'ekirala pasita Jeje kinjagala okubuulira bannange bonna abawuliriza b'eyo eyo. Akaseera mukwano. Akaseera. Abakatuliki tugenda ne tusoma misa. Mukwano. Naye tugenda ne tusoma misa naye nga ojja kireete okulwana entalo. Naye tonnalokoka. Naye mwebale okuyigiriza, mwebalire ddala.
Anti entalo ziwangula ng'omaze okuyingiza oyo ow'amaanyi Mukama waffe Yesu. Kale maama ojja kuyitako eno. Ojja kuyitako eno. Manyi na kino njagala kigamba abantu abatuwuliriza banansonyiwa naye kankayiseewo teweerijja ku mizimu n'otandika ogirwanyisa nga munda mu ggwe tolinaamu agisinga ki kiwuli kiwayogedde wagambye nti nno omuntu alina obusobozi bwe sitaani amusinga amaanyi naye omuntu oyo okuwangula alina kuyingiza ow'amaanyi kati ow'amaanyi ye Mukama waffaani. Mukwano deliverance yeetaaga era nja kubanga kyekyo nsonga lwaki nsembyayo okwatuza abantu obuki oyingiza ow'amaanyi asobole okukuba ekyo kibadde kikusinga amaanyi. Wangi mukwano gwange. Hello. Kama yebazibwe. Ayibwe ekitiibwa. Ono malirize ne Kasambya Mubende. Kumba munando omuwangizi oyo Mukama amuwonesa. Ddala. Nina. Anaye ekirala musimba kyenjagala okwogera. Nakajemu kuno emirundi ebiri naye olutukulwa twetaaga abasimba bemiri twogereko nabo ne batiremwali kyabafuna. Kaakati taata. Ennaku olabika zojja. Olunaku olwa Mande, olunaku olwokusatu n'olunaku olwokutaano kansolingi ebeerayo eri waggulu mu kkanisa ennene ku balukoni kasita gwe ziwera ssaawa 11 ng'obadde ojja wano ng'osabira n'okujja kubanga oyambuka abasumba babeerayo waggulu eyo. Ye taata. Kyekyo mukwano babaayo ddala. Halo. Hello. Kama musumba jeje. Amina taata. Ono bagusama na mbiji. Niyo taddeko radio ngenda kujja kama tugafa. Nange kizibu ekyo sindiko. Ye taata. Era njiriya Mukama anjibulira nakiriza naye ngeza ko nsiba naye ki kaganye. Arwebiro byendota. Lejuzi nakava kurota ekiroto nga musumba tomu nga mwadde ngamade nja kumene ni muwavu kawunga n'akalya. Ndoto ebiroto nga nsenguka ndayo mu kyalo naye amanyi obuzibu buva ku kintu ekyo. Akati nja kusaba taata wange. Hello. Saba omwanguza mpeereza namba ye agira okuyikogira ku tunakongera kumushoborera. Ojja musanga wano jangu wano mu kifo kino ojja musangawo omuwanguzi ono. Ojja musangawo era ojja musangawo. Tofaayo jangu wano. Anti owulidde naye process agambye katono naye jangu oyigirizibwe wennyike mu Katonda. Ojja musanga ye chief ashawa wano. Ojja babuuza. Ojja kubabuuza. Kale musumba gyetu neyanziza. Kale taata. Ono agambye atya musajja n'agikuba emmundu nsumbu kulootange embwa ekuluma musajja n'agikuba emmundu ate kiba kyanjawulo waliwo okulootanga embwa ekuluma ate n'okulootanga embwa zikuwunyako ekyo ekyembwa nga ekuluma liba ddogo naye jangu naawe Mukama ajjadde kusumululamu mu kifo kino. Ono agambye nti nagambye kyokka abantu balokoke. Munange emitawaana egyo gyonna ataani anaagikuggirawo kujja kungokkiriza Yesu. Halo. Hello. Manje mukwano. Amina munange. Amina nnyo. Hello. Manje. Yes, yebazibwe. Amina. Akati pastor Jeje omusajja teyawangudde nange kintu kyamu ate ndi mukyala. Oli mukyala. Nze ekyandeetera n'okwekozesa kati mukwekozesa n'ajjamu n'okutaasa olubuto olunduma. Obeera wata maama? Halo? Obeera wa? Oli ludda wa? Mbeera Luweero. Luweero. Nja kukusaba mukwano. Funayo ka transport ojja mu kifo kino. Funayo kuba kati olaba
ojja kwena kwesanga nga jangu munnange. Onagaye pasajja gye bami munyambe mwenonze mu bangi nembojja ebitundu byange ebyekyama nenzijjako omusaayi omungi nenswala nenziruka. Onagaye pasajja gye bambi munyambe nalootanga embwa ennonze emulonzeemu nemubojja. Kitegeeza ki mukwano gwange ebiseera byakuyingira mu lutalo. Enzo okuba tonnaba kujja mu kifo kino okyali bweru naye nga bwe tukugambye. Ekira waliwo akatabo ka Musumba Tom naddala mu abali eyo ebweru engeri gy'odiiringamu n'omuzimu gw'obwenzi. Kali mu katuukirira mu Katonda, okutuukirira mu Katonda, to be perfected in Christ. Kagule osobola okuba nga okasoma ojja kufuluma endagaano ezo mu linnya lya Yesu. Kubanga waliwo abantu bangi nga tumaliriza mukulu muwanguzi waffe. Abamu agamba bwe nalokoka kyakola kitya kyaggwa. Naye nga bwe wagambye nti Katonda atusuubira okwenenya endagaano ezo ne tusobola okukomya ebizibu ebibeera bikoze bitya ebibeera bitulumbye. Kubanga okubikkulirwa 9 olunya 2 lugamba nti n'abantu abaasigalawo abatattibwa mu bibonyoobonyo ebyo tebeenenya mu bikolwa by'emikono gyabwe, obutasenza balubaale, abafaananyi bya zaabu, njagala kali ak'obwenzi, amayinja, kuwulira newankubadde ne bateenenya ne mu bussi bwabwe newankubadde mu bulogo bwabwe newankubadde mu bwenzi bwabwe. Kati kitegeeza nti gwe Mukama gwakyaleseewo olina okutwala omwaganya guno okwenenya mu bintu ebyo n'ofuluma endagaano ezo. Kyekisumuluzo ekisinga ate n'ekirala agamba mu Kyabalamuzi essula 3 agamba nti gano ge mawanga Katonda ge yaleka gayigiriza abaana ba Isirayiri okulwana olwabo abatamanya ntalo z'e Kanani. Newankubadde olokose ekitiibwa kya Mukama naye Katonda oyinza obutasumululwa w'essaawa eyo kubanga jjukira tusaba omukisa Musumba. Gamba omuntu ekyokusaba omukisa oba okusaba amafuta sooka osaba okusumululwa kubanga omukisa Mukama bw'anaagukuwa tosobola gukuuma mu nsi eno erimu obulogo obw'enjawulo erimu ebintu tolina bw'oyinza gukuuma wabula saba Mukama akole ki akusumulule. Bw'amala okusumulula awasigadde akuweereza omukisa. N'ekirala entale ezimu ziyinza okubeera olinga Katonda azireseewo olw'okwambaza amaanyi ozikube ogende ku ddaala erijjako. Teri mujaasi gwe bakuba cceppe kujjako ng'alina byawangudde. So abasinga alowooza nti bw'ayatula obulokozi nga kiwedde. Alina okufuluma. Asembayo mukwano obudde bwaffe budduse emisinde ate nga tugenda mu saaviisi mu kaseera kano ke tuddayo. Waliwo live service gye tugendamu kati era tova ku empewo bagenda kubanga bakusomesa ebintu bingi. N'ekyanjagala kugamba wakati ng'owuliriza service zino nga bwe basomesezza naawe kwata ekitabo kyo tunula nga bwe basomesezza otandike kimu ku kimu. Budde buyinza obutakumala wange olina omusumba naye naawe weekwateko nga ggwe ojja kulabirawo ddala enjawulo eyaki n'ekirala beesobola obutabo musumba obutabo wa Musumba Tom singa abantu babugulanga bwe butambula osobola okusumululwa ne wooba nga oli wala. Bulina kye bukuyamba kinene nnyo mu mitendera egy'enjawulo kubanga baamu ebyawandiikibwa kimu ku kimu nga bwe bitegeeza buli kye basomesa bakuwa n'ekyawandiikibwa engeri gy'oyinza okukola ki. So bantu bangi abasumuluddwa okuyitira mu butabo obwo. Amiina. Abali ebweru ku Amazon ogenda n'odalingako kwaliwo obutabo buli 5 sofa 5-6 ak'okutuukirira mu Katonda, ak'okuva mu ndagaano, engeri gy'oyizzaayo olutalo mu nkambi ya Sitaani, omwoyo omutukuvu bw'amala okusumulula byakola mu bulamu bwo ate n'osobola okuyiga okuweereza Katonda. Butabo 6 n'omanya n'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Mikwano gyaffe abalungi sobola kweyongerayo okuva wano kusukka wano. Nyebaza Katonda era musumba muweereza wa Mukama saasire muweereza wa Katonda weebale nnyo okuvaayo n'ojja otuwa omukisa mu bulamu bwammwe ate era naffe ne tuweebwa omukisa. Mukwano ali eyo njagala oteeka emikono gyo mu kifuba oyatule ebigambo bino eby'obulokozi. Ojja kujja mu kifo kino mu kilaasi y'abapya. Bw'otuuka wano nga omulundi gwo ogusoose togenda mu y'abakulu, si bakulu, in fact kyogedde bulungi, naye mu baakasooka
ng'obabuuza nti omuntu bw'aba yakajja Mutundwe wa watuukira awatuukirwa tugiyita kilasi y'abapya naye gendayo ne bw'obanga oli mukadde wa myaka emeka mu bulokozi gwe tuukayo okusumulwa kukujja kubeera ng'okulaba. Njagala oteeka emikono gyo mu kifuba twatula ebigambo bino eby'obulokozi. Gamba ayi Yesu olunaku lwaleero nange nzija mu maaso go era nga nzikiriza mu mutima gwange nga njatula n'akamwa kange nti ndokose gy'amannya gange mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Bw'oli boyita abalonde bo mbeera omu kwabo. Nkwebaza Mukama kubanga ondokodde. Amiina era amiina. Mikwano gyaffe abalungi, Mukama ddala atuweere ddala omukisa ogw'enjawulo. Era njagala kugamba nti bw'oba ojja mu kifo kino linnya emmotoka genda mu paaka empya oba paaka enkadde. Sente si nnyingi nnyo wakati w'2,000 n'1,500. Obagambe nti ngenda Mutundwe Christian Fellowship. Oyinza n'obitabimalayo byonna ebigambo ebyo bagambe ngenda wa Pastor Tom. Emmotoka ejja kuleetera ddala ku luguudo ku geeti kwennyini era okujja okubanga otuuka obagambe nti ngenda mu kilasi ya abapya we basookera. Kansabe muweereza wa Mukama tusabire essaala tuggalewo. Kati nga tugenda kusaba essaala kansembi ekyawandiikibwa kino gye bali abatuwuliza ekiri mu Timoseewo ekisooka essula 2:3 agamba nti ekyo kye kirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda ayagala abantu bonna okulokoka era okutuuka ku kutegeera ddala amazima. Ekitegeeza nti bw'oba tonalokoka waliwo amazima g'oba tonatuukako wadde okugamanya. Naye bw'olokoka y'ensonga lwaki Katonda atusumuludde mu bino byonna era n'amazima ago gaatuwadde ne tugagabira n'abalala era omuntu n'awulira okusumululwa. So bw'olokoka Mukama ajja kukusumulula oba Katonda ayina by'atayinza kukusumululamu okuggyako ng'omaze okuyingiza Yesu mu bulamu obwo kubanga ye w'amaanyi nga Musumba bwe yagambye okusobola okusumula mu bintu ebifaananako bwe bityo. Waliwo obulamu bw'otayinza kutuukako nga toyina Yesu. Naye kale katusabe essaala. Katonda waffe mwesigwa, nkwebaza Katonda Kitaffe Omwana Omwoyo Omutukuvu olw'ekisa ky'otuwadde nate Mukama okubeera mu studio eno n'okuweereza ekigambo ekyo okubikkula obwerere bwa Sitaani era n'okulaga amaanyi go Mukama. Kati bangi abali eyo Katonda omwesigwa abali embeera abaliko embeera bwe zityo ezitali zimu Mukama. Nsabye ekisa kye ekyenjawulo Katonda nga bwe twalokoka olw'ekisa leka kibabeereko buli omu Mukama okusinga ennyo kye nsaba Katonda omwesigwa kubanga wagamba nti kino kye kifo kye nateesa okusumululamu. Leka Mukama okwate ku bantu bangi bajje mu kifo kino bakimanye bamanye n'ekisa kye wateekawo era n'omukono gwo gutulabye nga gutusumulula era ogusumuludde n'abalala Mukama. Nzikiriza omuyinza w'ebintu byonna Katonda waffe nti bangi abaliko embeera ezibadde zaalema era zijja kuvaawo okuyitira mu kisa ky'otuwadde mu kifo kino n'omukono gwo Mukama gwe tulaba. Era Omwoyo Omutukuvu Mukama bangi abali eyo Katonda w'endagaano abatanalokoka mbasabira ekisa kye naweebwa Katonda omwesigwa leka nabo bakiweebwe bategeere amazima balokoke kubanga bw'ogaa nti bwe tulimanya amazima kale tukyusa ne gatufuula ab'eddembe. Era nzikiriza Katonda omwesigwa ogenda kulabisa ekitiibwa kyo mu bino eby'oluvannyuma bangi abajja mu kifo kino Mukama bogenda okusumula nga bwagamba era Katonda w'endagaano abagenda okulagira mu ekitiibwa kyo ne bogenda okukozesa mu biro bino eby'oluvannyuma. Ekitiibwa n'ettendo tukikuddiza Mukama mu linnya erya Yesu tukwebaza Mukama. Amiina. Mikono gyaffe abalungi musibe bulungi. Nsigadde ndi Juliet Jjuko Jjejje wamu n'omuwanguzi waffe Mwesigwa Benon. Mweraba mbeere bulungi. Eyo yebadde programu omuwanguzi tawanika wano ku 98.7 emmere y'omwoyo gwo.